otunuulira ekizibu kyo okimanyi nti eyinza okubeera nga ye defining moment yo, naye defining moment bw'ogikwata n'otagitegeera n'olwana nnyo okugikwata ogiteeke ku positive, it can turn out to be the end of you, because any change is so difficult and a change means different results. Okuva mu bufumbo kitegeeza ogenze mu single life. Bw'ogigenda mu ng'oli bitter buli by'okola tolwerowoozaako mu butuufu bwabyo obirowoozaako in revenge, that's bad. Bakugobya waka ogenze gy'olaganga nange gye nalaga n'otandika okukola by'okoze, otandise kugenda mu banywi ba myenge, banywi ba njaga, wakola kitegeeza ogenda kuggwanga gy'owedde. Ofunye lubuto, mukadde wakugobya awaka, olazeewa kubanga omuzadde we alina okuprotectinga akugobyawo. That is a defining moment. What you put in your mind, what you decide at that moment to do or be is what you are going to be. Waliwo yagamba nti nno the best revenge is massive success. Omuntu yenna bw'aba akutuuseeko ng'alina kyakuleetedde ng'ayagala kikusse wansi, lwaki tolwana kumulaga nti nno tekigenda kukuteeka wansi nga tomulwanyisa kulwana naye, nga wabula omulwanyisa kukivvuunuka, ate okivvuunuke nga you are a better person. Why don't you make that your mission? Why don't you try to make that your mission? Kubanza kyensuubira we kyalibadde. Yigira mu biki ekyosuubira omuntu kyasobola, kubanga kyonna ekyobunafu bwo omuntu kyakozesa okukuteeka wansi. Sebaggala wano bwe yajja mu 98 abantu bonna baagambanga teyasoma. Bwe yajja yabagamba asaasoma, naye abataasoma bannange bajja kujja. N'akwata disadvantage n'agikozesa to their advantage. We nabeera mu Bungereza batuukangayo nga balina ssente ze bagabira abantu abaali bateesobola, abeetaago obuyambi. Naye conservative bwe yajja ateekawo embeera n'egamba kaakati obuyambi bwonna bwe tugenda okuwa abali e Bungereza, kano mukamanyi tukayita kamwanye, tetugenda kusinziira ku kiki otasobola kukola, tugenda kusinziira ku kiki osobola kukola. Omulema luli bamuwanga disability allowance n'abeera awaka. Baatuukanga ekiseera ne bagamba oli mulema waaki? Nti magulu. Osobola okugenda ku call center n'okwata amasimu. Emikono tegyafa n'eddoboozi teryafa. Oba osobola okugenda mu post office n'osootinga, n'otuula wansi amabaluwa ne gajja n'otandika okugasootinga. Balekeraawo okutunuulira ekizibu. Kati ffe tuli mu mbeera y'olwaleero abantu batunuulira ebizibu. Ekizibu bwe kiti senga tekyali kino n'alibadde enkola bwente, twalibadde ffe tweyongerayo dda, naye oyo omukazi muka kitaffe kyataatukola, n'owulira omujinga. Twano twasuubula mu gy'ekinaana twali b'amaanyi nnyo, nagenda nga nsuubuza ebintu byange awo ku booda nga tuyitawo buyisi, era singa tebabba kagaali kange n'alibadde wa ttabbu nnyo, nga waliwo n'abazaaliddwa mu gy'ekyenda ne batandika okubaako kye bakola. Okyanyumya kagaali ke bakubbako mu kinaana. Don't you think you just got a reason not to do it? Abantu bagenda ne balo ebiseera ebisinga tuba tukyogerako okutuuka omuntu wakukwata bw'ati n'akunyeenyaamu nti watyanga gy'oliko okutte bukwasi nsonga gye weesibako, kubanga ye ensi tegaana kuwa nsonga za kwesibako. Bw'oba ozaagala okuzeesibako obudde bwonna ensonga zibeerawo. Weesiba ku kagaali ate
ekizibu kye tulina nze bannange nabagamba nnyo nja kulwanagana nnyo n'abantu abagenda ne boogera ebintu mulimu ne jjajja wano ne ŋŋanza omuntu yenna akyakkiriza mu bintu ebyo bandoga simanyi gundi taagala nkwegayira bwegayirize podcast yange giveeko kubanga that kind of mentality nze wange tekola ebyo bibabali you see what you impress upon your brain becomes a reality. Ojo uli omuntu gwe bagamba nti yakula ewaabwe nga atya nnyo ogenda okulaba gwe bagamba ensimbu gwe zaakubye gwe bagoye nti akwate embeera z'obulamu bwe n'atandika okubanga atandika okuzinafuya n'atandika okwesombera buli kimu n'atakkiriza mu ddogo terina gye ligenda mumusanga mutandika okukwata ebintu ebitandika okubatiisatiisa ne mutandika okubikkiriza ne bigenda ne bibayingiramu waliwo n'essomero eryagenda ne ligenda ne lifuna wano ebigundi baali bagwa ebyensimbu ne bagamba simanyi amajini gazze waliwo ebyo ebigundi bye bagendanga ne boogera ne bagenda ne bayitayo bafaaza ne bagenda ne babasabira ne batereera saidi endala baali bagudde baali basiraamu ne batwalayo basheke ne bagenda ne basoma ne batereera nalinda ba programu mwasuze mutya ne bagenda ne baleeta omwami psychiatrist n'atandika okunyumya n'agamba nti omuntu mulimu abantu abagwiba eddalu nga waliwo eddagala lye babawa nga teririnamu effekti yonna nga kaluliringa mmere naye bali muwabwi n'aliteeka mu bwongo n'alinywa bw'amala bw'atyo okulimira atandika okuwulira nti awonye kuba obwongo abamaze okwebuulirira nti nno amize eddagala n'eddagala eryo nga teririiyo n'atandika okuwona kakati bwe tuba omusiraamu n'omukatuliki ng'abeeno baasabidde n'abeeri baasabidde bwe bakkiriza ebintu ebyo ne bikola kye tukkiriza mu bwongo bwaffe kitandika okumanifestinga ng'ekituufu kyova olaba nze omuntu ajja wano ng'akyakkiriza mu byagundi ate eddogo lye erigenda okukola bweti please tondeetera oyo kakiikya nze namugoba era omuntu yenna mulimu muno abagenda ne bajja n'omuwulira ng'akiremerako but is there mwe mukeera ku makya emimwa ne gibaddugala ne muunya akamwa mufuuwa mmindi naye genda ovaluatinga obulamu bwo obo olabire eddala oba results mmindi gy'ofuuwa ey'oku makya ey'olweggulo ey'omu ttuntu n'ey'ekiro mu matumbi budde oba results z'olina omusajja eyasuze ekkololo nga talina kyakola z'alina tuleme kukyankalanya bwongo bwaffe manyi bino ebintu nabagamba ebyange ngenda kubiteekangawo wano abantu banvume naye si bya mu budde buno abantu okubajja ku kye baali bamanyiira ekikadde kibasumbuwa nze kyengezaako okuyigiriza abantu is to take personal responsibility kutwala buvunaanyizibwa bwabwe nga tebalina kintu kyonna kye beekwasizza omulimu bwe guba guganye mulimu nnyoko si yakuloga muka kitaawo si yakuloga mulekerawo okwejingawaza ebyo tubaerera nda n'olaba oli ng'akyesibye yirizi akutte simanyi obugundi emirimu gyaganye kaŋŋende ennima ebijja by'abajjajja baffe when are we going to go past that honestly nze Sega waali era ndani emizimu gy'abajjajja bange gyakutte bitya George William gimugaana okumpa omulimu what kind of thinking is that abaddugavu tubulamu kirungo ki tubulamu kirungo ki ne babikubulya ebyo togenda bona agenda wa step maama wo ogenda kumusanga simanyi agenda kuloga era ye maama abeerawo buli kaseera emmere gy'omusanze yafumbye era eddagala agenda kubeera nalyo nga yaliteze eddaawo mwabaaki nosanga abantu nga tebasobola kuthinkinga logically but from the moment they were brainwashed by those who programmed their brains they have never taken time to think like logically does this make sense bwagenda kunjoola ettaka Museveni temulaba watambulira lwaki tamugenda temuliyola ekaba tamwagala togiraawo simanyi ekifaananyi kyange gundi yakirabye musiiba temwagala yasibye abaana bafe abeegundi buli wonna buli luguudo lw'oyitako kuliko ekifaananyi kye lwaki temusalako ekyo ne mugenda ne mmuloga